Nga nyingira show. The people are very lovely and welcoming. They are nice people. Very nice people. Nabadde nakayingira nempulira waliwo omukazi yampiseeko ng'awunya obutwa. Kati nabadde nekyali wange bamuyita Jjo nga nze ngamba Jjo omukazi awunya ekiso agenda ky'obutwa ezo enviiri ziwunyamu obutwa. Omanyi perfume ono gwe bakuba emikeeka ensanda ebirangi bye bateekamu emikeeka ebyo byogiragira emikeeka. Ng'omukazi awunya obutwa mu wiigi oba nga kiviivu kiwunya obutwa. Ne ngamba kyali wange abadde ku sekere ngamba muganda wange oyo omukazi awunya obutwa. Ansemberera. Alufu yasoose okunkuba yabadde yabutwa bo babadde n'obutwa. Abakazi abali balina enjala. Era byadda nti kuleeta mulimu obutwa mu njala. Wedda buli akutte egiraasi aza yebaleka Penge. Naye ng'enjala nsongovu ziti. Olabye ddala balinga bamuwa butwa ne ngamba padeni ne ngamba padeni. About the perfume yabadde cheap. Yabadde awunya like poison man. Yabadde awunya obutwa naye nga atayogerera nnyo mu kutu. Ne ngamba padeni ono mwana mujje wanjogerera nnyo mu kutu naye mpulira awunya obutwa. Ne nnyingira. Saabadde nawe akutuula bangambye tebo yabadde wakati gye bampadde. Naye ng'okutuula okugenda mu tebo ng'abantu bangi waliwo ebitebe bingi abantu bazze mu show nga okwekaza okutuula okunoonya tebo w'olina okutuula. It was very difficult. Naddala ng'ozzeemu leetimu tebo nga ndanero eginoonya nze alina ensonyi mu bantu. Abantu ze bufassamu okundabamu ebyo. Siri muntu wakuyingira bivu. Kati nga nina obuzibu okufuna wentuula greatest of all times talina watuula. Lwaki nga nina okutambula oyita mu bantu nga bonna bukoofiira conference ejjudde bukoofiira. Oli twabaddemu kakoofiira nga tokalina omanyirawo nti olabika okumanya Bobi Wine musajja mulogo. 9 ku buli 10 buli muntu yadde n'akakoofiira. Era otawandibadde n'akakoofiira wabadde nga bad mind wabadde nga z'okuwa obutwa. Abantu bazze bambadde ready gawonna. Nze ndibujje mmanyi ebirabyo e Uganda nti abantu bambadde ready tibyakwejubisa. Bannange biriranda ne byanuuga bannaye people power eriranda. Bobi Wine abantu bamwagala eranda. Mama. Bukoofiira ovulo bukoofiira t-shirt buli omu t-shirt bukoofiira gabyambirako t-shirt bukoofiira nga sibulwa wentuula. Kati ashalaavu ng'agenda nnyamba nga bajanga otuule wano ewange ku tebo nga natuuse bwenti. Bannanga bakanegattako ettama la sirinyo lyerinnuma togamba nti nakwedde olaba eno watone eno wanene so mbajjukiza ndi mulwadde nenna okuyisaawo gundi eno nga situula nga nzija asha nga nfunira akafo we natudde. Waliwo omusajja eyakolodde yabadde aliranye tebo yaffe ne asha omusajja yakolodde ne looza sipiika. Omuntu ova ku muntu akolola sawe neyita mu kidongo oyo omuntu abeera mulwadde ebyaddala. Waliwo gaye yakolodde nga nakatuula bwendi nagira ngamba yalla salama walla nga si sipiika ng'akolola mulwadde era ne wali abalwadde banna. Omusajja yakolodde ku ttebo kwe nabadde ne ngamba yalla jalaalo eri sawuti eringa ebizindalo bya Benoni we bba nategedde kati nze bantu balwadde. Nenguma n'entuula greatest of all times. Nenguma n'entuula. Zenalisti yabaga ku Babi face ku face okuba bwenti eriiso nga tebo gye ndabawo Babi atudde mukazi wa Nubian. Zenalisti yabaga ku Babi face ku face. I have never seen Babi in my life face to face. So it was my first time okulaba who's Babi Kyagula. Ngandaba Babi for the first time. Na simanyi simulabanga ko Babi nzo bulambwe simulabanga ko tebamwe netwabiranga mu Uganda Babi wenda muleta mu ndongo zisema ko Babi face to face. Yabadde nanye nga aliko table ne Nubian wali ne mukazi wa Nubian. Mukazi wa Nubian ali mwera yensonyi abeera nnyo ku simu. Mchana ali awo Nubian nalinga naye Munyarwanda. Ali awo abeera nnyo ku simu wedda anyiga essimu nga sitegeera obadde aweza bawe selfie eri. Ne wedda agera. Naye nalabye Babi for the first time
nalabye Babi for the first time nali sirabanko Babi bannaye kaboosa uyo omukazi yazala Solomon she's very young bannaye oba jinize nalabire ddala omulasita alina kasexi nga kali just one ate mugezi osinatuukawo bapositioninze Babi ng'omusajja we waaba ayimba bw'ati bw'atundamu eriiso kati nga Bobi waaba ayimba bw'ati ng'amulaga obuyimba mu this is my message to you nga ndaba mukasukira bukiisi bw'ati abantu bano balina pulaani naawe tugenda kugendawo awo ogenda kunyumiza shu yabadde etyawo naye kugamba baamutadde ku mmeeza ng'omusajja amutunuddemu bw'ati era Bobi wedda bw'ayimbayoko ku buyimba bwa laavu ng'amusongamu nga noona akasuka bukiisi naye ndaba pulaani yaabwe leka baagala kulwamba ggwanga nensirika waliwo eyankololedde n'enguma ndaba omusajja bujjo for the first time njogera ku mukazi gwe sirabanga kuba nenamufunye nemulaba ku mukazi w'omusajja nga kalinga kamejja kali wali principal nga kali wali kali gwi Babi yategeera position ye bannaayi nga sekisali wali eyisanga princess Diana tabitegeera yenna olabira ddala omukungu posh woman yabadde yenna amanyi position gyalimu nga Babi alabika bulungi naye tunengamba ndekera okwogera ku bantu besimanyi for the first time naye omukazi gwe mmaze ebbanga nga mmugeko naye mbadde zisibisuubira kuba nti anjirira bwatyo watabu ate Bobi agwawo omubiri bambi so the stress za politics nezo olowooza omubiri n'essanyu ligenda mu mukazi omukazi ndowooza yafunamu omukazi anyirira nasitusenga omusajja omuganda yakuzibwa nengenda nembuuza ku first lady nemugamba nsanyusa okulaba maama Solo nembuuza ku mukyala wa Nubian alimu ebintu by'okubaakinga engeri Nubian gy'abaakinga Bobi n'omukazi oli yakadde nga abaakinga Babi Unono omukwano gwa ddala abasajja abantu bayika these are best friends ne mukazi wa Nubian wedda ndaba yabulinga yabaakinga ono yamukubakuba okwo yaba naye baakingi byagende mu coupling maybe mukazi wa Nubian she's anti-social namulabye atyamu abeera nnyo ku ssimu abeera abati Babi engeri gyabadde nnyo mu bintu ebyo by'okubeera mu bantu abagibi swaziniga ali exposed Babi amanyi nti kati ndwendi attention erekuze kwedda mulaba ng'akola bw'ati embaza y'abalaalo ne bamyansa ebifaananyi kya n'atunula olwoba olulala kya n'atunula olali gye kya ayina simayiro ekibuno kya bbulaaka n'akola waati nga naye bagambye Solomon yadduse emisinde awangudde Olympics nga bannaye yeekola ebintu wali by'abantu bakungu nalabye omukazi bijonze gwedde kumi nayogirako nga simute nalabye omukazi nga mulala nengamba lalla jalala endongo neefuuka disco nabadde natoye order nisagala kuyingira nga mulimu baapukamingi siraba baapukamingi my time is valued nze siraba apukamingi oba oli wa Dubai oba oli waawa I don't have time to watch an upcoming artist naddala nga bantaddemu ennyonyi I have risk nze musajja waabwe weka ennyonyi njitya so I cannot risk nendeka abaana bange nenzija ku stage and I'm watching someone mu upcoming ebyo nagambidde ojozi tugendeko collating muyeye guvuddeko tutandise kulimu dera kulimu nga atandisi era natandise okulaba ku show waliwo akasajja akabadde kafuuwa omulere oba simanyi kekasaasi wake kasimanyi saasi kafuuwa omulere kati waliwo omusajja bujjo gwe simanyi mpulira muwulire namulabe for the first time bamuyita simanyi Owuma ali awo naye afuuwa naye afuuwa omulere oba akubajo gwe bayita Owuma oba naye badde wa mulere naye nalabye omugayi bamuyita simanyi Owuma naye amanyi kyakola akuba ebyuma akubira ddala ebyuma kati nze manyi nti waliwo abantu abali blessed nga just omuntu bakwagadde wawa ekintu Bobi Wine kyakola Bobi Wine ayagadde nnyo omusajja gwe bayita Big Eye nti agezezaako omuwa bambi platform yonna okulaba nga yeesitulanga omuvubuka but Big Eye next time if you want to perform in a crowd mu bantu abali exposed nga ab'e London brother style up your thing general kaya week rasta maro chali mu disco yedde yekidonge ya simanyi kuloko jio simanyi loko jaya and just you know mugiso ina favor but you're not a good entertainer
music was shit. Total shit. Sibira batekati chenera binge kyabadde kisinza okutta show byebyo ebintu ebyo kwata omukulembeze gwanga n'omuteeka mu performance w'abavubuka on the same stage. Bobi Wine najja okuyimba yazza akubya akasuuti nenkapimira mu Mayilo akubye buutu nemupima. Manyi nze sinnatulamuko mu conference kulira Bobi Wine ng'ali awo alina byasomesa abantu nga olaba wasomesa abantu n'ababuulira byayagala okukola. Sinnafuna nnyo chance kati mulaba nnyo ku show kusinga yajja okutwalako mu conference muwulirize kati sinnafuna nze chance eyo ate nga njagala nga tutudde alina byatubuulira obusibe omulaba atambula naye nze sinnabeerako wantu ng'atuuzizza abantu babuulirira. And this was my second time era okuddamu mulaba kokyanga nyigira byabufuzi era yabadde ayimba tazze kubeera nga ayabuulirira abantu njiri oba manifestos ze kati namwe ekintu ekyo nze ekyokwagala okumulaba ng'alina byayogera mpulirize kati ebyo sibifuna byonna Penge teyabannaddamu ssala yange nga ntutaddeawo alina byatugamba nze mbiwulirize nga sibiraba bino byomulaba ne batuweereza mu vidiyo owulidde najja Bobi Wine najja n'ayimba yatandise n'enkulabira enduula abantu ne basituuka sajja alina amaanyi nze namutidde awo nga yakajja ku stage n'omisinga akatebe ku bakulinnyirira oli okumisinga akatebe ku yabadde yakajja omuliro gwe yazina kyo abantu okusituka okugenda wali mu maaso okumwota obuliro nga bayinza okukulinnyirira abantu abadde bangi alinamu akavako k'okubuukabuukako n'akanga n'abanga ejjanzi mwana alinga Sergeant Sirota mwana akasajja keekola ebintu akodda ninga laba TV neŋŋamba nze bayina wesigako sitasitwaka nga we nabadde eggulu ndowooza banya musheeyo kodda ndaba akasajja neŋŋamba n'omusajja ono sitoli kiddala ali ku muzuuli mwana Bobi Wine yalinga naye ate mulangira nze nabadde nina okugenda e Italy mupiri contagious tulina gundi abasajja abakatuliki mu St. Gundu ne gundi yange bagifunye tiketi yange wedde njirina sikyagenze ngobe mu Bukatuliki hadizi papa nabadde ninga alaba papa ku stage sikyagenze St. Peter kiri kyawedde bino nze ndi musajja mukatuliki njagadde okugenda okulaba ku papa obulamu bwange era nitiketi bali baginsaliza I will not go njagala ngoba mu Bukatuliki abongo beemu nalabye papa ku stage renga akubya akasuuti the black pope Bobi Wine alyadde emmere is so small mutonotono si oli yalinamu manyedde alinamu ebbeeri mujjukira videos yakolanga ezo nga bogere masembu yamuleetanga beevuma ne Bebe kule edde alinamu ebbeeri nga sunaasuna ennywanto yalina ekifuba akuba pressure ebyo byonna byaggwawo lwa politics kati ali fulaati akyali muddugavu gayi eva abeera asimayiringa natulide gayi neŋŋamba oba ndi ku TV ono egayi gwe nalaba nga gayi byonna brandi yakyukakyuka dda gayi wa tabbu nga gayi wana mutunuddeko kkobe nga njagala just mutunulire mu maaso mugambe negwe wacha weewe naye nga nemutuliramu nemugamba fada pu nga njala mutunulira maaso Bobi Wine ategedde ekiro ndi mu musika eriyo mutunulire bwenti maaso mutunulire munjuba mugambe oli kumuzuulira sita teyampadde na chance mutunulire maaso n'asooka ayiwayo Mayilo neŋŋamba n'ayiwayo Mayilo neŋŋamba ayina Mayilo oyinza okugamba tabbangako alina Mayilo oyinza okugamba tabbangako batali azamanyako mu buvubuka bwe ng'akula ate nategedde waki babi yalemera kasajja ako Mayilo yatadde bwati Mayilo wedde agirira mmewe yandabye neŋŋamba zaayo toleetera buzibu kuba kati awo yabadde ate andeetedde obuzibu okunkuba obutayimbwa mu London yabadde andeetedde obuzibu okunkubya obutayimbwa mu London
alina akayimba ke yagenze n'ayimba awo nga ndaba mukazi wa Simayiri nga n'amuwa bukiisi buno this is my day to you. Bannange. Nendaba nga omulanda ne wabeerawo omusege gwonna. Bino nga bayimbanga eno ne guteega. Bino misege giteegateega abayimbi gye bazina. That was every girl's dream. Ebiseere usaawe eyo buli mukazi yabadde awulira atonnya wansi oyiro. Njagala kakwata bwati nenga security kajaja kalina security. Ono sibe bano baguli sibe bamulya nnyama bosobola okwakisesinga n'omukwata mu ngalo ono alirwa dikono mulala byakyuka si oli ow'endongo. Natusere ngamba dalla era bebe ku nakukubiramu kasimu nkubuulire mu rasta. Kino kyadduka tuyinza kukisanga. Bannange waliwo gaye yavudde mu America kyaliwe bamuyita Megadi. Oyo Megadi musajja mukulu naye bannayanyirira. Megadi atuyana bwati omutwe yenna amasabasoba babeera balyazimu babadde ne combination ya mikwano gye busekete devi wabadde bulinga musajja ng'alina obusajja budani magic nga buli wali bwegezi wazaja se bunyirira bukuba ebigoma omusajja se obaye positioninze. Nenda abanubya ni wakubye ekigo nzo nubya yagenze nasooka nakuba kino kikuli kyabanaggana nengamba la haulati. Nengamba la haulati nezireeta omukazi yabadde oba omulala avudde wanga zeno ebbiya. Nengamba taata tunywemu namugambye ani nobira desperate nga zeno ebbiya mubikkule agala nze munye namutulire ngamba bambi nga mozeri yagamba tebasobola temulisobola temusobolangako genda wenenye kula bwegala kunzita yazina ebigirasi balina bebbiya byabwe bisiba bye babiyita eri mutembenyamu kuzo ebibbiya wedda bitusiga okunywa wazikuba bamuyita batyo oyo aliko obugundi obukufukuvu biba biba binene biringa ddirudu London naye ekirala kye nnalabye bantu be London bbiya yabajjako abasinga baakubwakubwa dda bbiya yabajjako abasinga banywa bo banywi balina ebibala kati ekyasinze okunsesa oba kinasinze okukkiriza musajja nti kakoze ekimu sigenda kuddamu kukiraba kino ekimu sigenda kuddamu nze kukiraba mu byafaayo. This was one of the best show. Nze nali manyi Bobi Wine tamanyi kuba live. Mama nyabwe dakuba kikuki nno ndi wali nenga wali ebikazi bipima bibebe ebinyirira tebampadde omukazi omusajja DJ namunziba kusagana kumwogera DJ ne DJ oyegeziwa se DJ yefudde mukwano gwa ne bampa omukazi agenda okunzijja mu lolo night long gusagala kuwogera nga omukazi addanyirira DJ yasibibwa akakukuluse bukano omukazi amukwabudde kati ne bannanga abantu bairana ni mulina mu emize egy'ekidongo. Omusajja labye nkutte enkudi yange njikubye njitedde wale njitayiti maakize nangamba tugende mu after party netugende party mu after party utwatuse mu after party so mu after party jigenda okubeera omusajja kumbe dalina plan wentamira akwato oba yagamba ekyomuwala oba yamugambye agenda ku filming nakutazo kodda mukwata kumwala kabina nga mwana avaawo nze mukola kabina nga omwana avaawo DJ wemanyi neche wangoza si kirungi kuba natanse nga ndi naawe ngoli ku gaali yange nenga kumbe DJ gwobalanze entamire negenza okutamira mugulu nafuna kunsi ng'ensolo yange tebagikyusiza timing. Ebyeranda ne byakwekuba busu ebyeranda ne bya bbiya nabirabye ebintu byammwe bya kirinnya mutikka. Omusajja yambaddeko nga mmanyi nakyali omuwala yakyuse bukyusi nga enkudi yange ate anakyusiza timing nebudde nfunyewo enkudi yange sibu nga Katonda wange mulidde enkudi maama enkudi yakyuse timing awo bagigambye oba omusajja agenda ku filming odda DJ agigamba ebigambaawo Megadi nanguyoka NS nebyamweka NS kalina ngayi kubanga bano tokukiza muntu kakola kwajja kuwa obuto Megadi nampaki NS kinene bwekiti nekimbeeramu nga ndi wali ng'enkudi yange ngamba ngenda kuvayo nayo banzi maama nenda nebyabwe bya kodi ebyeranda ne bya kodi nabitegedde ebyeranda ne bya kodi banne banyiza omuwala kodi bamugamba tokikola omwelo da gwengwata kabina fuliri nga tubira ngwe mukwata kabina ndaba avaawo
ngenda okubuliza nti DJ aliwa nti amyansiza bwe enkudi yange eriwa nti ne batwala enkudi yange webatyo ebyabwe bya kodi. Waliwo omusajja gwe nasinkanye bamuyita Biggs musajja wakabya nnyo kirabu ye nagirabye nja kwagala okuddayo musupporting bambi musajja oyo ali nice bamuyita Biggs. Big upon yourself Biggs, oli w'amaanyi nnyo nategedde nnyo ebintu byo. Alina kirabu ye mwakunganyiza bambi Abannayuganda naye walungi nnyo era Bobi Wine zayiseeyo ku kati bantu okwogera ne Bobi Wine oli wasinze okunnyumira yaŋŋambye jankubuulire Lucifer bino ebigambo Bobi Wine bye yaŋŋambye wedda era byenjagala kubagamba Bashi yalingira yambuuza ne waki abantu basika nti nno nkuyise wantuwogeremu gende budde abantu bamwitudde basika okuba muno omusajja mpise tuwogeremu kasingi naye nga naye buli omu asimayiringa nsega balabanga omuntu luuza wagira eni aliyo yaŋŋambye oli kasajja kagezi kulabidde ebbanga oli kasajja kagezi tokyusanga timing naŋŋamba omanyi waki abantu balowooza tolina mutawaanayo naye mbwe sente tezikutenza siga obuzibu bu ssente yaŋŋambye sente ziri netobanga mpuuga yankubye akaama nga manyi agenda kuŋŋamba ekizampu yamuntu nayegambe tobanga mpuuga nanyweza bati wamugona ngamba okitegedde nemugamba nkitegedde neŋŋamba nkitegedde yaŋŋambye tobanga mpuuga simanyi oba bawulidde nanyweza bati omukono neŋŋamba okitegedde nemugamba nkitegedde naŋŋamba sente eyo giri kuba Lucifer tosobola kukyuka akasente bukaagala nnyo nemugamba pezisiina kulima akasente kobali kuba waŋŋamba akasente kaffe kabayo bwa musolo nasooka nyongera simayiro ngamba zaayo obbiya nasooka ambukako ku mutwe nina omukulembeze w'eggwanga obbiya nasooka ambukako ku mutwe nina omukulembeze w'eggwanga alina engeri yayogeddemu ekigambo mpuga ngambi nasimayiri biri akuba bimyanso kyasimayiringa kuba ekimyanso n'owulira musajja akasajja kankubyekuba nze nazena nempuyanga sikyawera nzize nze kanege nekankola wekati nekankola wekati bulani nekagikwata nekagivulungavulunga nasimayiro nkakola bukozi ka nga babulira ebyabadde ku show mwe Bobi alina amaanyi nze namutidde. Waliwo akaana ke nnalabye akaana kuno kadda London so nagenze nenkagamba kaana ggwe njagala nnyo kontenti wo bakayita Kamuna akaana kuba kuyita Kamuna nakasanzibwa nengakubisa ekifaananyi nako kali nnyo nice kaana kali kabeera Dubai kalina skills kazannyo kaddalimuno kabeera London nazemu nenkalaba akawala akubambire nga nekubisa nako ekifaananyi bakayita Kamuna bannaye kalina entwingi oba kagijjawa bakayita Kamuna oba kazanyaga ne gayi babayita simanyidderi ate gayi namulabye owedda yakwata fiimu ng'ali waggulu ba tebakyeriyo bannaye kalina entwingiri kale kakubya edresi London ndo kati kanno kambasese London abantu abagijoga ate bebapya Wene njiji jine jaka jagala okubeera nga gyekyanga akaana kazze kasibye akatakotako nenkapima bwe nengamba wewe kajoba kadegedde jala kakubadde ngiri ne kamala okugifaananyi ne keebulungula mpola nerabanga kamyasa zagambe sigiro gisemberera ngamba nzijewo omulimu ogunzijjamu newe ddanka abala bweti nkalaba keekola obusolosolo kakubye dress ne kabaddeko n'omuwala yabadde akategeerera buli nkudi bagitaddemu buli nkudi yange yonna ginadde gyolatola badde bagitaddemu dda koodi nti naye ndaba akawala olwo ebitala binkutte nna okuvaayo n'akalimu kentwala mu woteeri akawala keekoze ebyo naye kanga kakyayagala omuvubuka oyo kuba nina koodi gye nnakoze bwe nti nekakasuka amaaso ku stage kalaba oba omuvubuka akalaba n'omuvubuka odda ali mukwata butambi oyo guys wego beta radio yasalako n'enviiri kudda mulaba ali ku Bobi Wine akwata video ya filimi nga filimi bonna kyennakakoledde sayini kabeerenga akabeera mu kiraasi kasoka kagiraba nekatunulira oba gayi ku stage akalabi odda gyali mu bukamera bwakutte bwati
nempima nengamba kano kakyali mulaavu bwe kamba kaba kampeesezzaako nnaku ako nengamba kankaleke wazzeewo omukazi omulala yambuuzizaako ng'alina ekyakya mu ngalo ng'enkyakya zikaluba ziringa mu kikeeka gwa kyaki ng'abika agira misumaali mu London. Omukazi yampadde engalo ng'ayogera nnyo ffe bajjajja b'ekintu kino nzima people power mulanda ng'omukazi alina enjala zisala ziringa najjolo. Omukazi yabadde mukulukulu yampadde omukono ng'omukono gwonna alinga akwata okulaba lusifa ng'omukazi engalo zikaluba. Engamba wallahi ndi London. Nengamba ndi London kati ntuuse London kati ono London yennyini gwe bannyumiza yabadde n'ekibatu osondekamu ekinusu ky'ebitano ekimu yabadde n'ekibatu engalo bazadde bambya sekera gamba buna ndeka ekikyamu niziri engalo zabadde omukazi yabadde n'engalo ezikalubira ddala alinga akuba bbuluuka mu London naye ng'ayogera nnyo nze maama NUP ojjanga batonkubira Penge wano tetukwagala nnyo ng'ayogeramo alinga Bafana ng'ayogera ku sipiidi ng'akutira akantu ka Uganda waraji ng'akuta akantu ka Uganda gye ngamba waliyo baserebu beeranda libe nabadde neesunga ng'okulabako abamu nammwe mbabuulire nategedde wacha abavuga tebakyayagala kukula olabe nayagala ddandabeko ku face mbalabe bagambe nti yegwe boti boofaanana. I was disappointed mu face z'abantu mmwe bwolaba ng'omukazi ku Facebook ng'anyirira mu ekitiibwa mulimu abakazi be mumanyi bwe mulira amanya gavuga nti London nga bazinkulu buse bennyini tebalinaamu kawaanyi ate abanyirira si bafire bamire bali mmire bye basinga oku ndabye mmire emyaka 2 mmire takyuka alinga kiwala kito anyirira taliimu kavaku nkuze ne Edi Mutembe iseni nabadde muyiseko Edi alinga ka baby face alina ka baby face takula and I've taken more than 15 years sida ba cowboy oyo nazimo mulabanga mulimu mebo ulabanga omuntu ku Facebook anyirira mu respect bannaye ayita mu filter nga 15 zinne gwe ndaguddemu nenga musima naye bana abakazi batijjisa nempima bubwete nengamba nga yabadde engoye za gym almost abantu bakazi asinga bambadde engoye za gym nadera mbanyi after the show alikaliwo emisinde gya NUP basinga badde bambadde engoye za gym abasinga gym ngozo gamba bwe na molo kuyimba bigenda kubeera mu show kudduka nengamba wacha we ndagwe nalabye nengamba gagalisimu ngamba nedda bannange abantu balabika bulala okusinga bwe mubalaba abantu tebalimu nakawaanyi kagamba ndi noko omuyimiriremu abantu bakulu nnyo nanabyeyuka omuntu omu ng'ebyegabiga bisinga omuntu w'omunene byona bulijjo ng'akoze shoulder zino zivudde zizitumbire ngamba kale banna bulijjo nnasuubwasuubwa dda ne sensi gane kumiri nazingira muddo ne ngamba banna ekino storage abavubuka babeere eyo nalabye ebintu byabavubuka bye basiiramu ebimu nze sisobola mwengende wano banjala kuvaawo mangu sayagala nnyo kubeera wantu wabeera mwenge wabeerabeerawo ennyo ebintu tumutwale yakumakya si nga gundi anfunira omuwala gwe nasembeyo genda naye mwamperekere ku omukazi yabadde mbava simanyi sikootirani naye bine kojja omugezi nagenza omukwata muze bujja kumuzisira bangu kojja omugezi ansikambula mugende muze ku mukazi we kojja omugezi sinatuuka kuyimirira mugenda kumuza mukazi wo ekisoboka kojja omugezi wabadde akamanyi kojja omugezi abalabalagiza se bansikasika omukono ngende muze ku maama w'abantu kojja omugezi nze osike muze ku mukazi wo greatest of all times bujangu muze ku maama w'abaana yalla wali akamanyiro
Omusajja akutte omukono mjangu omuze ku mukazi wa. Kojja omugezi nze situke mbuze mukazi wo. Nze nsitukire mukazi wo. Ate nawe leka nawe. Vulaba ukingambye nenseka ne ngamba bugambe ki kojja omugezi. Nzije ngende mbuze ku mukazi wo. Yalla jalala. Kojja omugezi sebo. Namulabye enfaanana ye musajja ali awo gaayi ate si mukulu mwana ng'omulabi mwana kuba ni mwana muki gaayi bukadde mu vidiyo ne gaayi muto yabadde akubye oluwande nga mutiini yennyini sebo abadde muli sebo kujja omugezi oyo muvubuka alimu oluvubuka naye ono omulaba nayekola vidiyo bakwatagayo face but is a very very gaayi alimu oluvubuka naye kojja tokiddangamu ekyo ntwala embuze ku mukazi oyo alina okujja n'ambuzaako sibwe ebyo sibikola nze mbunze ngende ku ttebo z'abantu mbuze bakazi bo sibikola abanfunira akawala okagende kanzijjemu ku lasitino zawala okyali manyadde okyali wange abadde ankolako Uncle Padedi ne Asha abanfunira akakazi awo akasembyeyo nakuna kasembolinga ebintu byako tebikwatagana kakutte ekisawo nakiringizaringiza mwakafudde akamuno kajjayo simanye essimu mulimu toilet paper mu nsawo mwana abantu beerani mwana toilet paper gyakutte nendabanga alimu kwesi mwana naye mmala nenjivaako naye nentama nengamba esijja kukwatako golabika bubi nga kalinga baagala okunjuna nzimbunze ensana okubeera nga nzina ebisassalala ekikola kyazzenga kyonna kipangirire kiringa ekiva ewakisekka kyonna kyekyagala okunzija ndaba nene embizi watuusa okuzina nze greatest of all times wacha nze gwe bava okutumira omukulembeze agambye atumidde ku Lucifer gojjo ntwala ebutwazi bwotyo onkobejjeeko hijaking olaba bakugambye baagala kunzina bya kidongodongo nze gwe nadde njagala okutwala ate DJ ya mubbi DJ making sure nti ntamidde n'atwala ne DJ sebo tugeera kwogera DJ wakoze si birungi DJ wakoze si birungi sebirungi naka abantu bakaddiye mu myaka 15 gino waliwo socialite gwe mmanyi omuwala abeera London awo naye nga yabadde alabika bubi nga yenna bambya abootedde alinga ejjutte nga yenna alabika bubi abantu abadde basinga okulabika obulungi babadde batudde abakazi ab'ekitiibwa abakazi abawunywa obulungi they were comfortably seated naye abakazi abadde balimu ebipaapipaapi weddayi batambula nga balinga mukoka balinga abantu beerana ne batambuliza babeeramu obukere balinga abamira obuweke bw'okutambula bazuuma bannaange Patricia Sewungu namulabye aliko ebbeere Patricia Sewungu ebbeere nalirabye Sewungu alina ebbeere bannaye kali akazi bannaye kakulu ne bannaye kalina omubiri omulungi mwe Patricia alabika bulungi bannaye kalina akabiri nakapime bwenzi nekapima bwenzi kalina ebbeere olaba nawoze negamba oba nenyweseemu ku obwenge mbitandike negamba gayinza okubeerako exclusive naye nga kalina ebbeere sebo kalina ekifuba kali kakuba edress kasimayirize kati kabaddemu ne muwala waako oba musho oba Patricia Sewungu yazaanyirira namulabye akuba edress in fact wemba sirimbye mire Ashalavu Fortuny wafuddemu akabondo k'abakazi nga bw'atunula bw'atunula they are totally beautiful women tebaliimu kawaanyi naye abantu abamu be nabadde mmanyi ng'erinnya ndiwulira naye nga neegomba okumulabako we balabika bubi olwo gwe nalabye nayogera ng'alinga abamu n'amasiro eno nga mukazi mwana sagala mwogera linnya mwana she's my good time friend naye akadiyidde ku Bulaaya lwaki toddayo egamba nowasa musajja omukubi wa bbulooka nze Bobi nkwagala nnyo mwana because of nalabye abantu
nategedde nti ensi njagala. Mwe kyenalabye e London eravu gye nafunye e London natidde. Bulijjo nze neesubya ssente. Bulijjo nze neesubya ssente. Singa ndi musajja mugagga nnyo nnyo nalabye olwavu ye London bana abantu era ne banjagadde. Sikasite kasita obeera ng'obula ng'okimanyi nze buli yandabye e London andabidde emyaka 10 n'omusobyo. Nze omuntu yandabye e London kitegeeza yalabye Penge emyaka 15 kakyanga Penge atandika tamulabangako. Sigenda Uganda sibeera mu bidongo. So whoever saw me in London yandabidde olabye omuntu gwalabidde emyaka 15 nga tamulabangako face ku face. Birala kagwa saamulabye. Mukazi bazi watu simanye bimufaako saamulabye eyo kuyita kagwa afumbira mu Nigeria mmere. Biga Peter Love kagwa. Oyo siza mwogera ko mukazi watu kikyamu kyesu yadde tabadde musheeyo. Saamulabye eyo liita. Kati nagezaako kumulaba abantu nti mbalaba abamuwadde. Saamulabye eyo. Naye people power yazze n'obwana. Kadaxi vibes kampaka. Kadaxi vibes kafaanana nga we kafaanana. Naye but is a baby bambi kakyalimu olubebi lungi. Kadaxi vibes we kafaanana we katunula. Vubuka kayanga bambi kali awo baby face kito kya Bobi Wine. Kiyanga kyabwe kiri awo kiyanga kiri playful. Ali awo alinga mwana tamanyi nkyate. He's just a boy. Daxi vibes just a boy. Sina musajja mwana. Bitala vuga kwa saamulabye. Because singana yabaddeyo nandibadde mubuuzaako but saamulabye. N'omulala awo gwe nalabye. Big Eye performance yensa. Style ya Big Eye jayimaze zizo saategeera. Awogana nnyo ku microphone sibawulira. Ekirimu ali mulingana mungi. Ani awo gwe nalabye. Kubayimbye. Mega executed kuba yomanyi. Always yomanyi 7 star general. Mega anyirira. Nabagambe Mega anyirira. Mega anyirira. Ne Big Eye oyo mweru. Nyo. Nange. Bulijjo njayo kulaba ne Jojo. Nalabye ku Jojo ketteire. Yabadde alina byatunda awo. Ne mugamba yegwe Jojo. Nangamba yenze Jojo. Era ne mubuuza kwe mugamba gye baleko Jojo. Yabadde ataddawo mudaala gwe alina byatunda. Bangambye yoyo Jojo. Ningenda ne mugamba magwe Jojo. Nangamba yenze Jojo. Kulamusizza. Kyangeddeko kirala. Onaye mulabidde emyaka 10 gyo si mu meeting. Yabadde ali awo Jojo. Naye yadde yekubye nnyo make-up. Jojo yadde ambadde nnyo make-up. Ng'afaanana si waafaanana. Jojo wafaanana kugundi yayongeddemu. Yazanyirira bulungi nnyo okusikiriza bakasitoma okujja okugula ebintu byabadde awo n'esigundi ye byatunda. Adde alina ebintu byatunda awo nga wano muyingira ku entrance. Naye bangambye that is Jojo ketteira. Ne mugamba gwe Jojo ketteira. Nangamba yenze Jojo ketteira. Ngamba kale. Naye genda maaso n'esikamu. Mugambe munda namulabye nga kabona kagize enkuli gasibi katika kubya obugundi kalina sebe bbeere. Ne kambuuze. Ekyayawula munda n'oyo omuvubuka kyali ki? Nja kuddayo ko eri mutembeyi tukodde n'okukolamuko. Surprise attack akaana ako nyinzokka. Tujja kwogera kawala ako nakalabye kali nice. Kale zengenda kaagala kawonya omutima ogwo nyinza okukayingiramu. Ate kati gwe kawonya omusajja gwe kaddako omusajja mukwasibwa video namulabye dali ku stage akwata video that guy. Kalimu olulezibianizimu. Wamma tukulaba kanyirira. Kalimu olulezibianizimu. Kwa nakalabye kali softi. Tebakyakazinaazina. Kabadde soft. Ani omulala yabaddeyo? Emily Smith saamulabyeyo. Pozi nga yabadde backstage. Ani?
nalabye mu abantu bebuuza mu comment nengwe kuddala engamba bannange abantu beekukuutiriza abantu nga beekukuutiriza Bobi Wine bakwe ku ssente mukama akuwangaze Bobi Wine sikomusinda kyengwagaza kyenkubanja musajja wa nice guy okumanya oli mukulembeze nalabye abantu ebeetega ebifaananyi wa Bobi Wine nga beetega byetegi nga Bobi akola bw'ati aba yakatula boti ng'onaamukuba musiru agira bannange abantu beetezi